Yes, Buterevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Wilbur Fox kimwe muyanja and of course tuwaba n'abantu ab'enjawulo nga twogera ku current affairs oba bintu ki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala ebiri mu politics ebiri mu entertainment tukuba story ez'enjawulo ezo ezitambula mu nsi yaffe Uganda era oba oyagala obimanya bisingakaawo mukusaba subscribinga ku YouTube channel yaffe ya Focus TV goberera likinga sharinga commentinga tulabenga twongera okusika namba y'abantu abawerera ddala nga tulaba ebintu ebyenjawulo. Olunaku lwa leero njagadde tudiscuss ne ku nsonga emu ku ezo ezigenda mu maaso politically. Omuntu okuvaayo n'agamba nti Bobi Wine oba oli awo n'amugeraageranya ku region namba eya Buganda ku ssaawa zino kiyinza kuba kitegeeza ki naddala mu politics w'ensi yaffe Uganda. Honorable Luyirika ononno yeesimbyewo okuvuganyako mu makindye yomu yavuddeyo n'akola statement bweti nze n'omukulu ono okulaba nga tubaako bye tuwayaamu kimu bibiri bisatu agenda ntutangazaamu kitegeeza ki Bobi Wine ogenda mulira oba mu northern n'akyalira amalaalo ga Obote kiyinza kutegeeza ki mu byobufuzi naddala essaawa zino bwe biyimiridde sebo nkwaniriza musanyufu obulamu bugamba ki for the first time ndowooza ndi ku Focus TV sebo neyanjulirako ku muntu oyo akulaba tumale tugende straight ku mulamwa sebo amannya yenze Ssaalongo Matovu Moses ndi mwogezi wa kibiina kye bayita NED National Economic Empowerment Dialogue tetwasimbyeyo president wagwe twali tulina bali bamuyita Joseph Kiza Kabuleta tufuna naye ebizibu tusalawo munaabira mu maaso mwenga ba member abali mu NED executive members ba NED twamunaabira mu maaso adde yagira akola egy'obusumba bwe yetegereza n'ensonga z'ebyobufuzi biki ebyabaviirako okukola ekyo okujjako nga z'ensonga ezandese wano kuba nnyingiko bwe ziba nga si zeezo gomanya nti ekisooka yatagoberera ssemateeka wa pate ye ekyokubiri ng'alimu obusosoze wakati yatandika okwagala okugoba bammemba naye nga bagoba ba ethnic backgrounds oli amugoba kuba munyarwanda mu kaseera kumbali temulinawo omuntu gwe musobola kulonda abakulembere kyajjira mu kiseera nga kyenka tuli mu bya kaseera katono myezi ebiri gumu okwewandiisa kuba president kati okujja nga twali twagala kufeera ggwanga ntulese president mu nnaku ezo bbiri ssatu kuba nange ayogera obusobozi mbuyina sente za nomination nayenso ozifuna buyigirize mbulina ebyokukolera eggwanga mbimanyi naye capacity etwala obwa president sinagifuna oba enjawulo ogifunye kubanga waliwo there's what it takes to become a president of a country ng'oggyeko buli obukadde abiri ng'oggyeko kuba oyibiyigiriza so it's not about buyigirize na million 2 it's about having the capacity and knowing what to do okumanya ekyokukola n'obusobozi okukola ky'olina okukola era kyova olaba nti nsanga obuzibu ne bannaffe abeesimbyewo twogera ku bano 8 abali kuwa presidential ng'oggyeko okuwerekera mwami Museveni n'okusanitizinga ekintu ky'embwaliwo democracy abantu balonda amazima gali nti ku bonna omusanvu abasigadde ate nkyogera ndi mu kamera tewali ayina capacity kufuuka president wa ggwanga kumuwangula ekisooka nti singa bibadde bya democracy omutuufu okuwangula anybody can win Kyagulanyi abadde alina obusobozi nti obuwagizi abulina abantu bamwagala n'ebirala naye kye bayita capacity it takes a lot ng'oggyeko kireko kumala okulonda kisingako abantu okuba nti bakwagala ne bakulonda kisingako awo mu ggwanga lino mu ggwanga Uganda ne bakulangirira nti yeggwe kubanga mu Uganda tukkiriza ebya democracy si byebiriwo nti ebisalawo ani abeera omukulembeze kuba president kino kitulimu kusiiga kazigo kati tuli mumuwerekera addemu afuna ekitanjo bakya 10 bakyakumeka era bagambe okulonda kwabaddewo kwabadde fair ripooto jazuuli ezaabino ebitongole kwabadde fair naye kale mwabaddemu obuntuntu andi kigenze Matovu obutasimbawo muntu yenna ku bwa president ate nga mulina ebifo
byemwegwanyiza eno wansi nga MP wa kansala biki ng'ekibiina kya NID mwe muba musigala wa now oba osimbye watosimbyewo bino biri independent of the presidency. Olwero tulina president nga Museveni ne mulimu ba MP ba NUP mulimu aba FDC mulimu aba UPC mulimu aba kuba singa kibadde mbu olina kukolera mu government yeyo deputy yandi baddemu UPC tiyandi baddemu FDC tiyandi baddemu NUP tiyandi kozeki tezandi baddemu William yenalemu yokka so wakati oba Kyagulanyi yazibwa aba yakulembedde nga twayisiza mu abaka parliament they will serve under Mr. Kyagulanyi. True. Wa Museveni yakumyewo bwa mugisha muntu yatutte bwa mukulu munyagwa yalese whoever comes they serve because these are members of parliament. True. And their role omulimo gwabwe gwa kuteeseza bannansi mu government eberekola ki eberiwo chovola bane bano abagenda ne bekyanga kyanga abantu byo tyatune ne tulayire tugetwalire kufula parliament owereze mu government yoli gyotakiririza because bine bifo byanjawulo ku kyoba president. So kati tekiri ko gamba ati kakala tuwa kimusimbawo abantu ate kwa president muina kyogamba abasimbyewo banayitamu nga ba president kyogamba ba president mu Uganda tugenda kuona munana aina kubeera omu atego mwana aba Kyagulanyi aba NRM bajja kuwereza anda Kyagulanyi kwa abakulembeze ye president Bwana Museveni okyali ku Focus TV nkwebaza okubiranga ogoberera ndino omukulu wa NID mwogezi wa NID twagala tuogere ku bintu 2-3 nga begambye ebade intro nga kuwa ku ebyo biki ebifa mu kibiina kya NID nenga omulamwa tugambye nti twagala kulaba omuntu omugerageranya nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NOP asinga region nambe ya Buganda kiyinza kuba kitegeeza statement eyo musaazi nunga tunoonye obuwagizi mu region zonna kibalekawa era kitegeeza ki kakati nze ebintu ebimu sibitwala nga bifaana kungulu endowooza yange ngamba one Buganda nga region etutte ebbanga ng'enoonya asobola okubeera president njagala kubeera clear ng'ava mu Buganda era ebbanga ddene babadde basimbawo abantu naye nga tebaaka basse baana bajja ba Abedi Bwanika Bidandi Sali babadde Baganda naye nga tebaaka omwami gwe bayita Semwogerere Mabirizi wekitibwa Semwogerere nga tebaaka Semwogerere yayaka naye era teyafuuka tutegeraganye so ennyonta eyo ebeerawo naye ebyobufuzi byonna bizanyirwa wano naye naffe singa tuba n'owaffe n'ayaka ne tukikwata very true bwe njogera bwe nti omwangu ajja gamba abasosoze nedda ne bunagenda byobufuzi by'e Kenya abajaluwo babunoonya ne wana bamusoga ne wana bamunyankole bonna babwagala buli region eba eyagala efune nga yo yeetudde ku tebo yesalawo keeke bwetambula kubanga buli muntu aba alowooza nti bw'oba wali nga gwosalawo waliwo bingi byosooka okuggusa ku lw'ekitundu very true bonna asanga abanyoro baga tulekeddwa nnyo emabega tulina amafuta tulina naye tetufunyeemu naye omufuna president nga munyolo oba oli awo kiyinza okwanguyira okukola policy n'okulayika nti monitoring ebeera clear resources za government eziallocated yo ne zikola ebituufu very true nja kuwa ekyokulabirako nti bw'ogenda mu bitundu bya western Ankole sub-region ogende Kigezi sub-region olw'okuba bangi bali mu government nebino nga ssente zerumize ez'emyoga sako biki bituukayo mangu ate zikoze mu Uganda tewali kifo kiina zi sako zina ssente nga ziri mu Ankole nti osanga sako ya Ankole ng'erina biliyoni 100 billion niye sako ya wane wamo kuba temuli abantu bali serious as such ne ssente zijja ntono sako ennene ekyamaanyi erina miliyoni 2 1 billion wabadde olaba mu kalulu ka seeke waliwo abaami abadde beesimbye ku kifo kya entrepreneurship mwami bamuyitawo mugenga waliwo omwami yadde yeesimbyewo awo naye nga sako ageraga mwembuwadde biliyoni bono njabbawo 1.8 billion yabadde yadde agenda agaba biliyoni 18 mu sako ezo ez'enjawulo njagala omubuulire omuntu ava e Busoga sub-region Teso sub-region mbw alina capacity genda gegaba 1 billion for 18 SACCOs kizibu naye kubanga wali ebintu so kati ekikireetera endowooza nti niyo ngeri obukulembeze bwe bukyuka and naturally region endala nayo neefunako ku bukulembeze era ejja kubaako ebyenkizo byefuna that is why ojja kusanga balina theory egamba nti niyo obukulembeze bwandibadde rotational
because mindset egamba nti buli atula mu ntebe alowooza ekitundu kye kirina okufunamu. That's the mindset. Kolaga nti bubeere rotational. Kati bw'abanga Muganda yaliko ekisanja kye ne kiggwako tufuleyoko omusoga omunyolo omukyoli omulango. You get the point? Yes. Nti region zigenda zitambula bwezo ne zikola era n'enkulaakulana ejja genda ng'egenda mu maaso olw'ebitundu bino tunuulira olinga bamuwadde bubi vice president mu kitundu wabadde abeere ogenda okulaba nga bakoze obugudogudo obugende ewo bwakola asaawo olwekyanga abadde minisita nokulaba nga engudogudo bazikozeakoze mu kitundu mwali naffe abaana batalina mirimu. Yes, wetuba nga ndi connected ku vice president olwero bwobanga gibadde eno kati bwenfuuka ogenda okulaba waliwo abo bambadde okubeera bajja kukyusa embeera. So tulowooza nti obukulembeze bukyusa emikono waliwo n'ebyo ebijjirako. Very true. Tutegeraganya kati olw'ennyonta eyo erowoozebwa nti ebadde weeri era olaba response y'abantu b'omu Buganda ebadde too high bagamba kano naffe ke kaseera kaffe lyeffujjo lyolaba bawagiza kiri ekyasooka lyeffujjo lye bawagiza Kyagulanyi n'akajanja bamulaba nga waabwe era obuwagizi abusinza mu Central bamulaba nga waabwe Besigye gye bamuwagira but ku Kyagulanyi olaba nga mu Central waliwo akatijjo bamulaba nga waabwe. Now ekyo kyokka kifuuka kkangabaana eri abalala bateekateeka okutwala obukulembeze mu biseera ebiddako. Now kiki batandika okukola? Batandika okukola enteekateeka ezikusuula naye nga gwatulaba nga ezikutwala mu maaso. Era njala kutegeeza nti olowooza nti abateesiteesi abakulu nga Lubongoya eyasomera mu Harvard tamanyi kyekitegeeza Kyagulanyi genda Wobote ku Buganda. Is a student of history. Tayinza kubanga takimanyi. Abamuliraanye newakuba ye omuntu ayinza okukola ensobi naye abamuliraanye the handlers. Very true. Because they think for you. Very true. Era ogenda okukola ekingi ebyafaayo bya Buganda ne Obote ng'omuntu ng'okimanyi bulungi nti Kyagulanyi mu Buganda w'alina amaanyi olina okusala amagezi Kyagulanyi munafuya ntya mu Buganda. Very true. Munafuye mu Buganda ng'omukozesa ensobi Abaganda ze banaalaba ne bamukyawa owaabwe nga be bamwekyayidde kuba tolina kyogenda bakolamu bajjako niyo osobola mukozesa ebikolwa ne bamukyawa nga obukyayi buli nakyo nga tobagamba nti mukyawe Kyagulanyi kyekola bwekoze ne bamukyawa olw'ebikolwa byabakoze. Nti Kyagulanyi bwakeera ku makya natandika okuba nga akuba Mmengo gifiirako ekyo kyokka naye kyafa n'Emmengo lwaki waliwo bagenda okukyawa kubanga ovuma Katikkiro Mayiga. Very true. Ovuma obataddeko olukongoolo mu kubanyiiza noga tika ngenze ne Wabote mu Buganda bamuyita Bote so Bote omuyita Bote ogenze Wabote omukubide ne saluti Bote n'omukodomi waffe wano mu Buganda tutegere ekyo tukimanyi naye era tekikyusa neeyisa ye. Now ne bye yakola oli akubuuza nti yes mwami Kyagulanyi tanoonya bukulembeze bwa nsikirano ali ku bukulembeze bwa ggwanga eryawamu etwala amawanga tuba tunoonya ebyafaayo bya Bote mu Uganda ey'awamu tumwenyumirizaamu ki ekyandisikiriza Kyagulanyi ogenda okuganzikako olubugo yataddeko bendera kati njogera lulimi lutegereka ogenda okuganzikako olubugo amukubira ensaluti omuntu gw'okolera ekikolwa ekyo oba olina ky'omukuledde oga nti musajja gwe wali njasa biggu I salute you olwaki nekyo wali mulwanyirizi wa ddembe human rights defender. Ekibuuzo nkiddiza abatulaba was Obote a human rights defender in Uganda? Ng'ogamba nti omusajja was a true democrat nga nkuddiza ekibuuzo atulaba was Obote a true democrat? Nga nkugamba nti ebyokubitawanya Uganda olwaliro busosoze mu mawanga nga nkugamba nti Obote obusosoze mu mawanga yabwexcisinga oba nedda nga ne mu manifesto yo gwe agenza okukyalira amalaalo gwe oli mu kugamba at least tubeerenga n'obwenkanya tetusosola amawanga tuwene demokrasiya eddobe ly'obuntu byolwanirira ngwagenzeeyo kati ogenzeeyo ng'Obote yali omulwanirizi w'eddembe kayingo eyali demokrati muna demokrasiya omulungi eyalwanirira obutasosola mu mawanga gavumenti ye yali etya
kati bwe nteekawo olupimo nga nsinzira ku aspirations zo gwe Kyagulanyi virtues what you cherish ebyo by'ossaamu ekitiibwa bikwatagana be resonating butereevu ne bote binawe byenkanankana bifaanaganira ne bote byali therefore omubiseeko olubugo n'omuwane saluti ndi musajja gwe Walinja Sabiggo bwe kibanga bwe kiri kudos Kyagulanyi I credit him yes bwe kibanga si bwe kiri there is something else to think about one kati nganziro nga ntandika okulowooza ng'Omuganda Obote yawangangusa Muteesa kitaawe wa Kabaka Mutebi kati aliko yes wamusalutingidde ng'omwebaza okukola omulimo gwe gw'otandiseeko ogw'okulwanagana n'Emmengo nti Obote yagukola bulungi to the extent nti yawangangusa Kabaka n'olubiri n'alulumba gw'ataamaliriza omuzimu gwakutembye gw'ojja omalirize okukuba Buganda Bote bwe yagikomya gw'omalirize wano mu Buganda tulina enkola nze ni musajja Ssaalongo yes ebya kalicha mbimanyi waliyo nti byobeera okwagala naye nnyina okugenda ku malaalo ga kitange Mwanjagire kitange Bukenya ave yajja nnwanira entalo n'ogenda osamirira omuzimu ogwo Mwami Kyagulanyi yagenza okusamirira omuzimu gwa Bote gumuyamba okulwanyisa Buganda ogimalawo ebikolwa biri bibiri kino kye yakoze ekyogenda okubikkako oba okuwa attribute waliwo n'ekirala ekyogenda waliwo omwana kye yakola ano mu by-election za Kawempe Luswa Luwembwa ogenda wasegirinya n'alaamiriza ebigambo bye yakola ebyo ebikolwa bino biba bifaanagana anti kati byebyo era yalaamiriza ng'ayagala amaanyi gali kati kyenjagadde okugamba ate ebyaluwemba tubiveeko olinze mutwala nga mwana muto saagana nakumuteeka mu bino oluusi bwe tubeera abato there are things we can do ate talina abatestes ono alina government number alina ababaka ba parliament alina shadow government number alina omuliwamagezi mbadde nkujjira kwankutemeretemedde nti kisobola okutegeeza ebintu bibiri ku national level nti Bote bye yakola obikkiririzaamu kati nze omulonzi olwaleero bwe ndaba Kyagulanyi gwe mbadde ngenda okuwa akalulu nga kkiririza mu Bote bye yakola nze akange sikamuwa kwa mu Uganda eyawamu Bote time records ezisinga okuba ennungi mu ddembe ly'obuntu mu busosoze mu democracy n'ensonga endala Bote tali mu bitabo biki olwenga values zetutunuulira nze bw'obanga oŋŋamba nti Bote bye yakola by'ogenda okukola gwe Kyagulanyi I don't vote for you because ndaba Bote 2 or Bote 3 coming back waliwo kino ekigambibwa mbu olw'okuba ali mu kunoonya ngenda kutuusaawo njagala kusooka ku character yes nze awakuluka ntukalina nti bw'obanga okkiriziganya ne Bote byakola ki byakola kyoyogerako Besigye yanoonya akalulu ebisanja 4 oli munnamawulire njagala ombuulire olunaku nga Besigye ali ku ntaana ya Bote abikka akabugo asalyotinga bw'oba ogiina sente zange ojja zifuna oba atulaba nga gwe akatambi okalina nga Besigye ali ku ntaami ya Bote akateeke mu comment section ne namba yes mu musajja sente agenda zikuwa awangule sente zange kyogamba Besigye yatanoonya buganzi mulango yali abwagala yali abwagala lwaki yagendayo kyogamba kyekikola kyokka Besigye kye yakola kwali kugenda mu family ya Bote n'alaba mama Miri ya Bote n'amubuuzaako ng'omuntu teyagenda ku ntaana ya Bote kiyinza okuba ye munonozi nga tekiriimu ate n'omwana kyenjagadde okulaga nti tuli mu politics olina okuba ng'olina ebibalo bingi ku level national nkugambye nti aspirations za Bote zezizo bwe ziba zezizo nsi olina akalulu kange 2 bw'oba onoonya numbers njagala ofuna omuntu akuyambako oba gwe kyekolera oba omuntu atulaba anoonye NUP yatadde oba MP bameka Elango sub-region gyagenda okunona numbers yatadde oba MPs bameka kubanga oyinza oga nti yagenza afune numbers akampeningira bambi ba parliament beyataddeyo ku Focus TV erinnya Nagambye ade Wilberforce Nyanja ndi omwogezi wa NID omukulu matuva atunnyonnyola ye engeri kijalabamu naddala politics
engeri gyatambulamu biki ebigenda maaso mu byobufuzi byattu eya Uganda era nga atumenyeramenyera ku ebyo byakkiririzaamu ye nga omuntu. Tubadde ku ku national level negamba nti Mwami Kyagulanyi wa aspiration ze eza bote talina kaki kalulu kange. Now ku level eri egamba nti ali ku mobilization anoonya buwagizi. Abaka ba parliament yasimbyeyo bameka. Wafuddeyo kumanya numbers NUP abaka byasimbye mu Lango sub-region. Bwebe ina bangi tebasuka 10. Ekyokubiri olowooza bayinza okulekawo abali ku tiketi za UPC ne balonda tiketi za NUP. Ati Mwami Atovu awo wenyini wengatirako ate akena Jima Akena owa UPC ate esimbye nawo omukulu yamukyalidde wamala okuva eri mu mboozi yaabwe kubanga byandibadde public singa badde batuuse ku nzikiriziga nti nze nzikiriza okuwagira era abantu ku kamera. Yes, era yandibadde nti abantu bagenda kulonda na NUP n'ababaka baayo. Njagala ojjukire nti politics gwe tulimu alimu okufuna ku ssente ng'olina ababaka bangi. Very true. Olaba nga Akena asalendalinga ababaka baba UPC n'abwa Kyagulanyi yalimu okufuna akasente ka iPod. Enjogereza gye babadde nayo ffe tumanyi ekyo nkikkiriza njaga tuwe logical. Mimi saaga nnyo okutuna bintu mu ngeri singa yakkiriza saagala kugamba yandibadde avaayo mu mawulire public nga bwe yavuddeyo n'akola akatambi ak'enjawulo Akena ng'agamba waliwo akakundi akagezaako okuvumirira ekyakoleddwa nakiri yalibadde akyogera titwategeeraganye era ababaka bange mwena aba UPC Bobi Wine gwe tulina oba region yaffe ya northern mbasaba busabi muwagire. Did you see it? Lwaki wala speculating? Kyogambe ekyo bandibadde bakikweka nga bwe tumanye ebyennaku zino. Tuzo kireka bino tusigala ku masimu. So kugamba agenda muwagira mu kyama. Nze mba naawagira omuntu. Naye nga muwagirira mu nnyumba yange mba muwagira olwo. Sinyega byange bya kyama. Nze omuntu wange muwagira mu kyama. Do you think it could work that way? No. Nti Akena teyagale kuba publicly gamba abantu be kuwagira kwa kyandibadde ndowooza nti oluva wali you addressing ne press together ne mujibuulya bye musazeewo wakati kino ekyakoleddwa tetumanyi na kumanya ONRM bw'anaayitayo lindako ojja kulaba olukiiko lw'NRM ojja kumbuulira kinaaba kita tetukimanyi kyekinaaba nawe ontegedde tu olowooza ku NRM gy'omanyi ne ssente zaayo n'obukulupya bwayo Kyagulanyi avudde ayinza n'obutaddayo. Yes. Bagenda kuleka abalanga abo nga bataayaaya. Sima bomanyi abalanga. Saagala boogerako benyine sima bo bategeera. Simanyi tukozeeko nabo naye simanyi batikola ki? Simanyi saagala kigenda deeper naye sikola ki? Nti NRM ono nupu yavuddeyo. NRM egenda kuddayo. So abantu basigaze spirit ya Kyagulanyi ku ssente ze NRM ze tumanyi nze naawe. Ne machinery ye NRM eri coercive. Omunina okutiisatiisa n'ebirala simanyi saagala kuspeculating ekyo sikola ki tokimanyi. Kati ekyokubiri mu politics w'osinza amaanyi onywezaawo w'olina amaanyi. Very true. Ekibuuzo okugenda eri mulango yabadde anyweza Buganda kati gwe nga munnamuli okusinanga bw'olabye okuva lyagenzi be n'ebigogerwa yabadde anyweza Buganda mu ngeri emu oba endala ayinza okuba yadde anyweza Buganda ayinza okuba anyweza lwa nsonga ki nti ffenaffe tubadde nga abantu abasinga bagamba mbu obuwagizi abulina wano wokkawoka kye yakoze eri okugula emitima gy'abali wano mu Buganda oyinza okugamba waayine yafunyeyo ku ki ku buwagizi. Olowooza ki olwaleero ku Katikkiro ku Kabaka kitaawe nga yawaŋŋangusibwa omulangira Wasajja Kintu n'akula nga nfuuzi Kabaka n'akula nga momboze ali kuwaŋŋanguse yakolako ne ku petrol station e Bungereza kuba amujja wagana nedda ssebo oli Kabaka bino byoliko si byeki naye ng'abikola olw'okuba kitaawe yattibwa Kawenke n'Obote omuntu yennyini eyatta ono ali mu kubikka kabugo ne saluti n'agimuwa. Olaba otya Mutebi ng'atudde bw'ati mu ddiiro alaba amawulire ago. Just imagine. Bwana Matovu tolowoozaamu olw'okuba level kwali ya national. Anti nzikiriza. Nti kati kankwero n'olupimo. Abantu abatujajinga ebikolwa byaffe basinzira ku kye tuli. Olwo singa ntandika okwogera wano nga nvuma nga nsabuka nga nkola ki baga naye Matovu biki byayogere kati atandise kubeera nga bali abaana bavuma naye ate bo babeera bavuma kati abo beebo bakujajinga okusinza ku lupimo ku ki kyoli
olwaleero omuntu ammanyi nze Matovu obuyigirize bwange wempise wenkoledde nabeerako emmengo ne byembadde olwo ndi mwogezi wa kibiina ne ntambula ku kkubo awo nga ngenda ndi ekikajjo bwensula ebikuta bwendya bwensula ebikuta olowooza banjajinga kyekimu n'omuntu gubamanyi nga talinako profile yonna naye nga atambula naye ali ekikajjo bwasula ebikuta oli bayinza n'obutamulaba bayinza obutamukola bayinza n'obutamulaba naye nze kiyinza n'okukola headline ku social media. Very true. Matovu yagudde eddalu ekireeta ekyo lwe lupimo lwe banninako. Very true. Kyokka ate oli omulala akola kyekimu and they don't care. Abapima Kyagulanyi bamupimira ku lupimo nti Muganda bwe yali atandika olutabaalo yayita omutaka akulira ekika ky'embogo Kayiira n'amusiibula. Wano kiyita okuwandako eddusu bonga bakitwala. Yes. Namugamba Oweekitiibwa Israel Mayengo yaliwo. Katikkiro Ssemwogerere yawummula yaliwo. Abataka ba Buganda baaliwo. Ne bakuta ogenda otabaale n'ogukira ku malaalo g'Obote yatta Kabaka Muteesa n'amuwaŋŋangusa. Kabaka atudde ku ntebe olwaleero n'akula nga mmomboze ng'abataka bakusiibudde. Matovu Kyenvudde gamba nti olupimo bebamupimirako kati ko bapimira Kyagulanyi si bapimira nze. Very true. Zibaze ogamba oyo muyaayi Kyagulanyi ali ku level ennene nti ensonga za culture yo za tribe yo ino kubanga ozimanyi and respect. Nze olwaleero Matovu Omuganda okunsanga mpagira ebisiyaga kiri against mu values zennina zencherishinga. Ekyo kyakulabirako. Olwaleero okusanga omwana wa Matovu nga musiyazi tebamupimira ku ye bagamba ava mu family ki ya Matovu si ono Matovu gwe tulaba oyo ye mutabani we Katonda wange maze kubamu. Naye waliwo kyemeza nga tikibiba kwaleka amune ekyo ebirenzi bira obadde ku street tebalina lupimo kuba mu tebiba kwata nako biga bebamanyi. Matovu kino ekikolwa ekyakoleddwa kirekawa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze nkuwadde ebintu bibiri. Ekisooka kireese controversy mu Luganda kiki? Okuba empawa. Kireese okukubagana empawa mu kitundu wasinga okuba n'amaanyi mu Buganda. Era kigenda ku affectinga abantu abali mu kulonda ng'Nakaseke, Luweero, Obote. Abantu bafuna ebisago ku Lwobote nga nakaba kyatula ku buwanga. Nga bamanyi nti Obote yaviirako ebiki? Ebizibu. Era bw'olaba Lutamaguzi nga taze mu parliament si kirala nnyo. Ono kiyakoze kuba kwa subscribing kitegeeza nti mu obukulembeze mu subscribing ku Bote naye byatukola tukyabijjukira memories still fresh because bagamba omuntu abaalima n'asanga akawanga kaliwo ku Bote kati gw'omulaga Kyagulanyi ate okomyawo Bote you are now Bote reloaded. Actually Kyagulanyi naawe yatulaze nti zi Bote reloaded. Kubanga bw'ogenda n'osamirira omuzimu gw'Obote oba gwamuloosezza wantukiriza nti gwa guyina engeri gye gukuyambako ng'omuntu gwamutembye. Ogenze n'oyogera wali nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu baalina abamuyambako mu byobufuzi. Awo twavudde okutuukawo negamba nti abamukozesa ebyo omuli abantu nga Muwanga Kivumbi ayinza okuba n'ebigendererwa bye onave ku stage Muwanga Kivumbi abadde mu byobufuzi bino ebbanga ddene ajje. So batandika okukolerera okugwako naye nga bakulaga nga abakolera ggwe. Lubongo alina okuba nga ayagala okusikira NUP nga president waayo. Agenda kunyiisa ebyobufuzi kubanga togenda kuwangula ajje nga president general. So olina okuba nga otegeera nnyo abatesitesi bange kino kye bali mu kuŋŋamba kindekawa. Kwa Muwanga Kivumbi abamanyi background ye wa UPC. Very true. Ayinza okuba nga yalese n'amagezi Kyagulanyi agende ku ntaana y'Obote asamirire omuzimu gwani. Ne bwana Matovu ekyo ekyabino gye nvudde wendoza ense. Nedda ssebo ebyensi okukyuka tebikujja ku values zo. Lwaki ngamba ekyo? Ensi ekyuka lwaki bikoze debate? Lwaki ngamba ekyo? Nange ndi ku ggwe. Ensi ekyuka nzikiriza. Why do you think it's a debate? Debate ku TV, debate ku radio, debate ku social media. Why is it a debate? Munsi ekyuse.
because bina memories ebikomyawo eri abantu. Nyina mukwano gwange yabadde atunyumiza akola mu Vision Group n'agamba yali ennyonyi ng'ava Bungereza n'eyimirire Brussels bw'avaako bagenda okulanga ennyonyi bazzeeko nga kuliko mutabani wa Amini. Amini anyumya yali editor w'ono gwe njogerako ng'anyumya awaana kitaawe we yakolera Uganda n'ebirala. Ono nga byanyumya omutabani wa Amini anyumya ono nga wuli ayagala kwegoga yava ku nnyonyi eyo n'afuna ennyonyi endala nga yongeddemu ssente n'akyusa tiketi. Olw'ebigambo oli byayogera ni Amini yavadda ku bukulembeze naye kubanga family y'ono gwe njogerako yes ye kyalina ebiwundu biri fresh ku Amini byabatuusaako yawulira nga teeta kumanya that rubbish. Matovu naye waliwo okwetonda n'okusonyiyibwa kati ekyo kituufu nange nkyagala naye olowooza okwetonda kuvaawa kunze gw'osobezza ne nkwetondera oba gw'asobezza oneetondera waliwo yawuziza kugwe gwensobezza ne nkwetondera n'onsonyiwa. kati waliwo eyali nabadde ku TVM yes omu n'abeereza message n'abuuza nti Yesu yeetondera abantu ku lw'ebyo abantu baali bakoze naye nga bye yeetonderako si yali abikoze naye nga yeetonda ku lw'abalala. Ne ngamba kati kitegeeza Kyagulanyi atuuse ku level eya Yesu so kati Kyagulanyi ye Yesu yeetonderako. Kyagulanyi yagenze kwetonda ku lwa Buganda ye Katikkiro yayambadde ekkanzu ya Katikkiro gamba yagenze nga Katikkiro yeetonde ku lwa Buganda oba receiving okwetonda kwa Lamu. Njagala ombulira ojjukira akena nga yeetonda ku lwa family oba ku lwa Lamu sub-region kwebyo ebyali bituuseewo kwebyo ebyaliwo kitwina nkati nga lyanoonyeza ne ku lulu wano mu Buganda. yes njagala ongambe nti namuwulira nga yeetonda either ku lwa family oba ku lwa Lamu sub-region oba ngambe nti family ye ng'oggyeko akena ng'omuntu oba ngambe nti maybe their cultural institution yava ne yeetonda ku lwebyo ebyaliwo olwa cultural institution ginaayo tekibanga. Kati okwetonda kulina okubako origin. So kati Kyagulanyi yagenze okwetonda ku lw'ebibi obote byakola Buganda. Kati Kyagulanyi yafuuse mulango. Yeetondera ko balango. Yeetondera ko balango. Era agamba biri byonna tubyesonyiwe. Kati Kyagulanyi yafuuse mulango. Mwanga Kyagulanyi mabegawe yagamba Buganda tebamwagala. Naye bw'agenda Busoga bamuyita ng'obi. So akati akyusa buufu Abaganda kabeesonyiwe afuna abalango nga a new home. Now yanalisijoyina okukola ebintu bingi ebibadde mu ggwanga muno kyoyinza okukkiriza oba kyoyinza okuwakanya nti n'Emmengo yennyini waliwo oluvumo olungi olubadde lujja lwogerwa nti nga Matovu ogamba nti kati tuleese Bobi Wine nti twandibadde tukitwala nga privilege feeri Abaganda bagamba nti kati tulina omumuli kati ogwaka wenatandikidde saawa zino wenatandikidde zino abali mu kivuganyo bali mu kuba ekyo ekyakoleddwa ate era be Baganda bebamu bakikulembeza nga nabo ne platform ze mwandi muwadde okumuwa eddoboozi ayogere eri abantu muzimumye. Platform ezo zampaka si zampaka bwe bavaayo ne bayisaamu Kabaka eggaali ne bayisaamu n'Abagereka eggaali abalangira n'Abamera babisaamu eggaali abakozi b'Emmengo b'Obwakabaka babisaamu eggaali obutalekaawo n'omu. Njagala ombuulire wali yagala babasasulemu ki babawe ne CBS bajje bavumireko Kabaka n'Abagereka babalangira kubanga you can't predict kye nayogera zonkyaza bukyaza naye tomanyi kinyinza kufulumya kati kiddako nyinza okuwangera kuwemula mpemule Museveni mpemule Kabaka ongamba bugambi kati assuming oli ku mpewo live nempemula Kabaka nempemula n'Abagereka nempemula Matovu naye si bakulembeze be bavuma direct obadde mulungi direct yes direct ulira abakulembeze be bavaayo mu kamera waliwo ono omuvubuka ku social media bamuyita penge amanyi okugamba nti kati wandiika ekigambo direct si be bavuma kati atuliriza mu kamera ulira in penge word wandiika ekigambo direct kitegeeza be bavuma naye si direct kyengamba abawagizi baabwe yes abakomako kivuddeyo enfunda eziwera ekyokulabirako ekibi oyinza okubadde okyaza abantu nga tebalinga nze tewali kyenjogera sina bujulizi bwe babadde Nakaseke Lutamaguzi n'ayogera kakundi k'Emmengo Kyagulanyi sinamu emitwalo emeka kati oyo muwagizi wa Kyagulanyi yamuwadde emeka kabonero kyako nti kyoyogedde kyekyo bwe yagenze e Bunyolo Kyagulanyi yennyini yabyeyogeredde
waliwo akakundi emmenga awo batulemesa kino nakino nakino keetaaga kukola era singa atwala obuyinza bajja kukola ki kubakolako nebituula mu bigambo bya Waiswa byayogera nti singa NUP etwala obuyinza bo balowooza n'okubanninga cultural institutions yabyogera basi bituufu sibinaako bujulizi tobinaako bujulizi oyagala mbukuwe ogenda bumpa nkulagire wogenda n'obujja programs yaliko eza metro bwe yabyogerera nakatamikaira kubanze kuma record lwaki kuma record bituyambako obutayogera palapase kituufu yagamba NUP ngetuta obuyinza balowooza okubanninga cultural institutions kati no bwagamba nti agenda kukola ku Mmengo nga tuba president now n'ogenda ku malalo ga Bote nga Bote yasaanyawo olubiri nawaŋŋangusa kabaka ndaba Bote reloaded omuzimu gwa Bote gwatembye Bobi Wine amaliriza omulimo Bote gwatamaliriza nga tuwumbawumba lwaki awo otyawo wulira lwaki otyawo nga tuwumbawumba sikuwampise lwaki otyawo olaba batandise okusinza Kyagulanyi oli omukubi w'essimu yamugeraageranyiza ne Yesu Kyagulanyi Yesu abadde ku Baba TV yagambye nti Yesu yeetondera kulaba kati Kyagulanyi Yesu era abagoberezi ba Kristo kati Kyagulanyi tandika omusinza ye Yesu ab'obwakabaka batandika okulaba Luyirika yagambye nti Kyagulanyi asinga obwakabaka amaanyi so kati tutandika okusinza kabaka Kyagulanyi kabaka kinnyonnyola wuliriza kinnyonnyola lwaki mu kwanjula baba tandise kutwala ebifaananyi bya Kyagulanyi ne Babi mu kifo ky'ebifaananyi bya kabaka ne Nnabagereka badde batwala bya Babi ne Kyagulanyi kitegeeza nti Kyagulanyi ali replacinga kabaka era embiibi eri wakati wa Kyagulanyi ne Mmengo oba oliawo Kyagulanyi alabanga wa president wa Uganda buyinza okuba obuwanvu naye ate okubeera kabaka wa Buganda akisobola so kakati yo obukulembeze obwesikirano buno bwansikirano nze ni mukutwalira lutambi nze ngata dotsi batwala ebifaananyi bya kabaka ne Nnabagereka mu kwanjula nkakasa obutambi obulabyeko ebyakabaka bibeerako nkakasa obutambi obulabyeko nga bakutte bya Kyagulanyi nga bakulembedde babitwa ebyakabaka nebivaako emabega ne butabaawo bagamba oliye kabaka waabwe Mwai Matovu oli musajja Muganda naye kino byenjogadde bwe mba nnimbye ngamba nti Matovu olinde siraba watu babifaananyi kyogera kituufu naye ekyembuuza kino kitulekawa nga Buganda n'enkwe nga Buganda emutasobola kufuna mukulembeze nga Buganda emutasobola kudda mu b'amaanyi kitulekawa n'enkwe bwe twogera ku Kyagulanyi tuba tukuba Muganda munnaffe okay niye Kyagulanyi ng'akuba mpuuga ne layini yonna y'Abaganda abatakuba Baganda banne niye bwe tufe tumwogerako ng'agenze wa Bote eyawaŋŋangusa kabaka tuba tukuba Muganda munnaffe amanya gali gomenye agakubira ki tewaliwo kintu kyonna yava mu bbanga nkuddemu answer entuufu agakuba lwa busiru lwabutamanyi kiddemu abakuba lwa busiru olwaira ali mu kulwanira ssente za iPod z'omuwi w'omusolo akuba mpuga kulya ssente za muwi wa musolo yakola olukuŋŋaana nga basise etteeka lya iPod n'aga ati tujja kukkiriza kulya ssente za muwi wa musolo basajja bano bazibu nnyo baagala okuteeka ku kisenge n'amaani bawandika ebbaluwa twagala kulya ku ssente za muwi wa musolo ekibuuzo annyogoga tannyogoga abuguma tabuguma ali ki era baagala ki nze Matovu nkimanyi nti ezo ssente buli kibiina kya byabufuzi ekirina ababaka mu parliament bali entitled okuzirya ate nga za muwi wa musolo kakati ate gonoga ndozi planning mbati za muwi wa musolo tujja zirya ayo wali kati njagala kulya ku za muwi wa musolo ziri mu tteeka oŋŋamba otadde ezo ssente oyagala ozirya za muwi wa musolo bwe bayisa budget mu parliament budget efuuka etteeka it becomes an act era bayita act of parliament budget becomes an act of parliament nga Mwai Museveni nga president sitting president ataddeko muki omukono obadde okimanyi nti Museveni yabba obululu waffe obadde okimanyi nti Museveni yabba owa president waffe bamulangirira mu bukyamu era bamulayiza mu bukyamu obadde okimanyi ekyo gwe balayiza mu bukyamu ne balangirira mu bukyamu ngabbi obuwanguzi bwaffe kitegeeza mukyamu omuntu oyo omukyamu asayininga atya ku kintu kyona kiba nga si kikyamu logic nova n'ogamba the person is illegal in that position illegally appointed illegally elected illegally sworn in therefore he is illegal asayininga atya ku tteeka lino ifuse act of parliament budget yo nebanga illegal because if the process is illegal the outcome is illegal how would you tell me that you want to benefit from the illegality
nti process yali illegal ate nolaga naye kino kyo kiri legal zo sente entuufu niye azisayiningako bazimpe because Museveni yazisayiningako baziwe Kyagulanyi mu budget yalifuula etteeka therefore bazigabire ebibiina by'obufuzi zo ziri mu mateeka ntuufu niye azisayininga mufu abantu mubagambe abantu mbayigiriza abaana kati bwe mwina abaana mbawenge emmere eri organic eri nakyo babeere bakule nga beetegeerera era njagala kusembyayo kino bwe tumaze okulaba inconsistencies ezo nga zisogeddeko watu wetutera butambulira mbasaba muleme kukkiriza kuduumirwa nga mbuzi woosanga ambulera tiikinga woosanga baasi tiikinga woosanga essomero tiikinga fulale olwaliro abamu abagulana ne Kyagulanyi yabakuwa kati agulana nabo era likewise bakute kaadi ne bazigaba nomala ne bazijja kubaki ku bantu ayi nomala ne baziddiza ate abalala kati onkakasa otya mbu bano bakulete bo batuufu by myself akasembayo eri omulonzi kati akola kokagala nze mbaliriza ebyange abantu abo tebalina capacity ebalagira kulonda be bakuwadde londa abantu singa bakulagidde nga ddala yasaanye bwaba we NUP nga yasaanye mulonde bwaba we NRM nga mu butuufu yayimidde yasaanye mukole ki bwana bwe FDC bwa need nga yasaanye mukole ki because at the end of the day abakulembeze bano mwe mbasigaza babeera bammwe baweereza mmwe tebaweereza magere tebaweereza nakasero baweereza baweereza mmwe toddira muntu alina busobozi bwa kwetika lita 5 mu bubigike ekitomola kya lita 2 buli omu muwe obusobozi owali lita 2 yetika lita 2 njagala kugamba bwe nti sebo muganda wa kino nkyogera buli wembeera ffe tuli balimi bamwanyi ekyajubira gyenve Masaka yes jajjange bayita namazzi yatwalanga okunoga emmwanyi nenga ffe olwobutabitegeera tulonda zino eza wansi era tugenda omanyi butokotoko mwafuako butokotoko kati ffe bwe twalanoganga emmwanyi zinga tujjako ezimu tuzifumba ne tuzisekula tukolamu kaawo omulungi kakati naffe bino bye twaloze tuteeka mu buveera bwaffe tugenda tubifumba ne tubisekula nga ffe tulaba bisusunku babiyita birerya kakati ate nga ziri eziyanoze bazigize bazisekula mu kaawa kitegeeza yalinga anoze emmwanyi ezirimu omulamwa ffe nga twalonze birerya kati mu kulonda kuno bw'olonda ekirerya ogenda kungula kirerya tojja kufuna kaawa bw'onaaba mmwanyi erimu omulamwa gy'olonze gy'ofunye era ojja kufuna omukulembeze akuweereze buki bulungi omukulembeze kati nze Matovu kanneweeko kyakulabirako bwe mba ndi musiru nga siri memba wa parliament ne bwonnanona ne memba wa parliament nja kusigala ndi musiru newaddeko ekyokulabirako bwe mba ndi musiru ne bwonnannonda temwasimbyewo omukulembeze gw'oli ku sayidi ki ku bukulembeze mpagira munyagwa obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka ano n'omwogezi wa NID omukubi Matovu akunnyonnyodde ye kikyalowooza ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda naddala mu byobufuzi bye Uganda sebo neyanziza akadde tusinkana omulundi omulala onyumidde ebigambo byo naye okulabi bikusobako ng'olyanango bidduka kusubscribinga ku Focus TV yange bingi